Mwami Sozi omusajja namusonyiwa nensaba Katonda anyambe nziremu njige oba bitegera Mwami Sozi nziremu njige okumwagala 2022 nga maze okukakasa nti musonyi ngenda kuddamu mbeere naye asegezeza agenda kukyusa ategezeza ategedde obuvunaanyizibwa bwe ategedde buli kimu mubonereza nnyo ayize mugamba ekisooka waleeta omukazi mu nnyumba nasula ku buliri bwange bwe nagula nasula mu masuka gange nagula nasula mu bulangiti yali yazigula ezo naye ne mugamba sigenda kukozesa ku kintu kyonna omukazi kye yakozesaako ne mugamba ebintu byonna eby'omu nnyumba bye nalikamu tewali kye ngenda kukozesaako n'ekimu njagala ssente mbyegulire. Mwami Sozi omwami ono nategeeza buli lunaku agenda baateeka emitwalo 3 ku ssimu yange ekitaasoboka ng'olwolumu leero wayinza oteekako 3 enkya n'ateekako omutwalo enkya n'atateekako ennaku lwataaterangako ddala lwa 6 ne Sande ezo ennaku 2 teyateekangako agamba yagulanga bintu byatwala ewaka mu baana abaana abange ewa maama wange nga gakati sente zakoze ku lw'omukaaga ebintu byagula biba bigenda mu baana Sande teyakolanga oba Sande zonna takola kati ng'ateekako sente okuva ku Mande paka Lwakutaano naye nga leero ayinza oteekako omutwalo enkya n'ateekako 2 leero n'ateekako gumu ekitundu enkya n'ateekako 3 luli n'ateekako 3 ekitundu bw'atyo okutuuka mu 2023 Mwami Sozi okutuuka mu 2022 ng'anaatera okuggwaako Mwami Sozi ngenda okubala ssente ze yateeka ku ssimu ng'ate wamala n'agamba ate binkuttemu kapito akendeddemu soko mpeeyo 2 ng'ogakwata ogamuwa ngenda gatopingawo lumu ng'ogakwata ogomuwa soko mpeeyo 15 kesise nkutte ng'okwata ozimuwa but lafule ngenda okubalabalamu ssente ze yateeka ku ssimu zaali miliyoni 2 n'ekitundu nga sibaze bino nti angambye soko mpeeyo soko ezo nga nzigyeko byonna sibaze nembala kati ssente ze nina ku ssimu nga ssente ze ninako miliyoni 2 n'ekitundu ssente zampadde zaki zagula kitanda zagula bintu bya mu nnyumba kale leka tugambe zagula bintu bya mu nnyumba tazikutte mulundi gumu n'azimpa nga bwe nkunyonyodde ateekako buli lunaku n'amalina ku 3 tataddeeko bw'atyo ndoza yaziteerako omwaka mulamba ne zibaako miliyoni 2 n'ekitundu miliyoni 2 n'ekitundu n'entuula ne mugamba ssente zompadde bwe mbalaabalamu ziri miliyoni 2 n'ekitundu ne mugamba naye tekigenda kukola makulu nkwate ekkubo nkomewo tudde mu muzigo ssente zino kanzigatteko ssente onoonyeyo akapoloti tukagule Mwami Sozi nga tunoonya kapoloti ng'anoonya kapoloti ye ne baganda bange nga banoonya poloti we bagifuna nga bayita maama wange nga bamulagawo nga maama asiima poloti nga bagingamba miliyoni 7 ennakawuka 25 kwa 5 nga bagingamba miliyoni 7 kuba nali saagala kuba singa naligamba nti gendeyo mu kyalo n'alifunya akataka akawerako nga kenagulira maama akapoloti akawera nga kenagulira maama 7 ku 10 nali njagala mu bitundu ebiriraanye wosobola okutambula n'ogenda Kampala n'oyiriba Mwami Sozi nga nfuna poloti eyo miliyoni 7 nga mugamba miliyoni zo 2 kitundu nzigasseeko ku ssente ze nninawo tosasule ku poloti eyo nga ngamba kaali kamuga kati noonya ssente zinagula ebintu
agamba kaali Mwamisozi nga nkwata ssente kuba nali era siziweza miliyoni 7 mu kaseera ako we baafunira poloti nga nkwata ssente miliyoni 4 nga zisindikira maama nga azisasula nga bakola endagaano nga bagaba balance tugenda musasula nga mugamba kati no munnange tukyalinayo sasula balance ow'emiliyoni 3 nga ngamba kaali Mwamisozi ndayira nti Katonda eyantonda omwami teyampaayo balance yasigalayo omwami teyaleetako wadde siringi 10 wadde nti kikino mu bufunze yaleeta miliyoni 2.5 nendeeta miliyoni 4.5 netugula bwe twamala okugula ne mugamba naye kati omanyi sente nzisasudde zonna ziweddeyo kati gwe z'obadde otereseewo tuyiwe matiriyo tuzimbe nangamba ate kati ebyo biki byozzeemu ate kati oŋŋambe tuzimbe ate kakati okomewo ddi komawo kasa tuguze poloti tunaazimba ne mugamba sidda mu muzigo kati ebyo byebiki era bakumalayo omwaka mulamba biki ebyo byoyogerako Mwamisozi nga mugamba oba malayo omwaka oba simalayo omwaka sidda poloti we tuba tugiguze sidda nga tetunnazimba olwo tukyali mu 2022 ndowooza nga mbuzaayo emyezi nga 6 2022 agweko ebyo byonna we bibeererawo we tugulidde poloti biki Mwamisozi omwami ng'akomba kw'erima ng'agamba ye ebyokuzimba tujja biraba nga nzizeeyo ebbanga ddene eryemazeeyo genda kumala myaka 5 gigenda kuwera siddanga biki yaako oyo gumiikiriza ngamba obaako oyo gumiikiriza awase nga mugamba munaye sente z'okuzimba nanganze sina wadde 10 nkyatetenkanya emaali yeesibye ebintu tebikyatambula bakasoma tebakyalabika Mwamisozi nayina abaana betukola nabo Bannayuganda benkola nabo around nga mbakuŋŋaanya nga tukola kibiina nga mbaze nti emyezi 6 gino we giggwerako okuyingira 2023 nja kuba nzimbiddemu ennyumba Mwamisozi nali nfuna kakadde kamu n'emitwalo 6 nga tebannange abandi okumpi bafuna kakadde kamu nga mbakwata nga mbagamba mumanyi tuyingire ekibiina nga tuleeta kakadde Mwamisozi nga abaana bagula idea nga mbagamba nze namba emu nga bakkiriza nga tuyingira kibiina nga nfunayo ne muganda wange naye yali abeera mu Riyadi nze mbeera Najirani nga naye mukubiranga ngamba nja kuyingira nga tuyingira ekibiina abantu 7 Mwamisozi omwezi nga guggwako nga abaana bakwata miliyoni 7 nga bazimpa nga nkubira maama wange nga nkubira muganda wange nga bagenda ku site nga bayiwa matiriyo nga nyumba esituka ompulira Mwamisozi enyumba ng'esituka ekisenge n'eddiiro ne sitoowa n'ekinaabiro ng'esituka agenda okuyitayo ng'ennyumba eri kwolo plate ng'akubira maama balabika baatuguza ettaka ery'empewo kaakati ku ttaka ku poloti kuliko ennyumba nga nange nkubira nga ngamba simanyi era bwe baba baguza mpewo nze njagala ssente zange ng'akubira maama nga mugamba maama ye yasitudde ennyumba ng'addamu akubira lwaki onkubya pressure n'ositula ennyumba ate nkukubidde n'obyega ne mugamba ate bannagamba gwe n'olaba nti tekirina makulu ne mugamba ennyumba ogirabe yeri kwolo plate Mwamisozi ennyumba okuva yasituka teyaddako wansi mpaka kwolo plate Mwamisozi olwo nga ninayo bu aso bwange ensiba enviiri Mwamisozi
eyo mubawarabu nsiba enviiri nkola enjala nga situdde taata. Bakilanti baffe balungi Beatrice okuva mu David Properties. Kakati olwaleero mbaleetedde protein eri ku kkubo kwennyini. Saagala ate wenvaamu boda ya sente meka nedda mukwano oluba okuva mu taxi nga otuusi. Abakola okukola petrol station, abakola okukola amasomero, malwaliro, kyona kyagala okukolerawo kifo kisanyukirwamu. Era still nze nabagaba Mityana Road. Buli awulira nga wetaaga Mityana Road ontuukirira. Naye state n'emakuba malala tulinako. Naye Mityana Road ate ye mwina mu bujjuvu. Protein ziri eka bbiri okuva ku kkubo n'okweyongerayo emabega. Protein esangibwa Jeza so opposite waliwo ne church bagiyita St. Bali ku Ddembe. Era bw'oba weetegereza video eno gyekoma ogenda kulaba nga Jeza Trading Center oba ogirengera ewali amafuta ga Starbucks. So ayagala protein nkubirako ku simu. Mwami Sozi olwo nga ninayo buaso bwange nsiba enviiri Mwami Sozi eyo mubawarabu nsiba enviiri nkola enjala nga situdde taata. Obusente obwasigalawo nga nsasula ku mabaati. Kayumba saazimba kanene Mwami Sozi. Mwami Sozi nga muga kati nyumba awo weetuuse okukomerera kuko munnange nga ngamba kale Mwami Sozi nga tutambula kambala egyo emyezi gyonna egy'ekibiina 6 enkuba ng'eryoka etonnya Mwami Sozi wadde ng'omuti omwami taguguze. Mwami Sozi mama n'angamba ennyumba wagitandika fubanga omukazi kati listi komerera wonodda tunaateekamu ebibaati ne weebaka. Mwami Sozi nga rawundi yaffe ey'ekibiina eggwako Mwami Sozi nga nyingira tuddamu rawundi ey'okubiri jjukira nze nali nnamba emu olwo bannange ffenna tuweddeyo nga baddamu bampa ssente mu January 2020 nga baddamu nfuna rawundi ya ssente. Olwo bannange bonna buli afunye rawundi mugambye bannange ssente zino tetuzizanyiramu buli afuna rawundi ng'olina poloti zimba. Mwami Sozi abaana nga basitula otuyumba nga tusitula otuyumba nga tusitula obuyumba bwaffe Mwami Sozi. Era waliwo yali aguze poloti awo kunninaana era nze namulagirira ne mugamba wali wenguze poloti waliwo poloti esigaddewo bagitunda nga naye yagulawo poloti Mwami Sozi nga naye asitula ennyumba nga naye ye tugizimba nga tusanyuka tulaba akasente ke tujja mu cash round y'omwezi kye tufunamu. Mwami Sozi nga bampa rawundi ey'okubiri Mwami Sozi nga nkomerera ennyumba Mwami Sozi nga nzigala ennyumba nga nteekamu endabirwamu. Kati jjukira Mwami Sozi awo nga negina emitwalo 6 gyenfissa ku kakadde sizimalaawo zonna. Kati we twadda mu kibiina twaddamu abantu abamu baali bazzeeyo era Uganda nga takyasobola mu rawundi ey'okubiri twaddamu ndowooza abantu 3 nga tugenda funa miliyoni 3. Mwami Sozi kati nga nezina emitwalo 6 gino eno bakola ki ntereka ka 5 nga 3 gempe waka ku byokkozesa. Renti wa maama ngolo maama naye tanagenda kuyingira nyumba ye nga namugamba we ndikomawo nga tulyoka tugiyingira kuba omwana wange noono omuto gwe nali nalekera ddala naye yali bonna baali basoma. Kati nga basasulako ennyumba n'oggulako ebyokulya kwasa tugemba wa buli mwezi nga 5 nga tereka. Kati kitege mu myezi gino 6 era nalinawo akasente kengatta ku miliyoni 3 Mwami Sozi nenkomerera ennyumba nenjiggala nakomereza amabaati meeru wadde ya mama wange yo nagikomereza amabaati gano amalungi agaliko. Mwami Sozi nenzigala ennyumba nenjiggala ne bateekamu endabirwamu ne bateekamu amadinisa ne bateekamu enzigi n'endabirwamu n'okugigala nengula n'enzigi z'okukinaabiro nengula n'oluggi lw'okukisenge nengula n'oluggi lw'emmanju
ne mugamba kaakati ennyumba njigadde njikomeredde okuba plasita kuko. Nangamba kaale. Kati mwami Sozi ne ntambula ne tugenda kati ne tukanze 2023 omwezi ogwokusatu ne nkomawo e Uganda. Bwe nakomawo e Uganda nasanyuka natukira wa maama wange okumala omwezi mulamba nga sigendangako wowe nga nalayira siridda mu muzigo guli. Teyasenguka ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 5 mukazi gwe namuleka mwe yawasiza omukazi n'agenda era nga mwakyali. Nga nalayira siriddayo n'embeera wa maama wange okumala omwezi mulamba. Maama ne bantwala ku nnyumba n'enjirambula nga tagikubanga plasita jjukira tetuyina ttooyi. N'embeera wa maama wange omwezi mulamba okuva nadda ne mugamba munnaye kati ennyumba gikube plasita osementinge wansi. Munnange tukole ki tuyingire ozimbe ne ttooyi nti kaale. Ne mmala omwezi ogwokubiri nangamba ye kaakati gwe oyagala wakakomawo tonaweza na mwaka onkanda kino onkanda kiri onkanda kino onkanda kiri. Naye nga mu process awo mwami Sozi nali waliwo eyankubirako brother wange nga bayina waliwo omuntu aleese tailozi za diiru nenzigula nengula box za tailozi ndowooza 15 nenzigula nenzitwala. Kati gwe nali ngambye okunsibira bagenda okunsindikira ng'asibye bubi tailozi ng'asibye mu kinaabiro ne ku shade naye ng'azisibye bubi ne mugamba astopinge nga tailozi gye ziri ewaka. Mwami Sozi nakasente ke nali ngenze nako nensimetinga ekisenge nensimetinga eddiiro ne ngamba tugende tuyingire. Olwo nali nagulayo dde ekitanda kyange we nali netegekera okudda nga nagulayo ekitanda kyange 6 ku 6 naye nga saagulirako era mu faliso nga nakyo kiri wa maama wange bakireese. Mwami Sozi nga ngamba kangende mu kazigo tujjeyo ebintu. Mwami Sozi ngendo otuuka mu muzigo nga wadde bakugamba nti ejiiko omusajja yagigula nga toliiwo. Amazima ga Katonda mugulu okuli embizzi Mwami Sozi nga teriiyo. Mwami Sozi ng'omusajja essaati ze naleka ayambala ze nalekanga mugulidde nga zaayina. Mwami Sozi ng'essuuka ze naleka mu nnyumba ze zirimu. Mwami Sozi nga sideboard gye naleka nagula eyali empya nga yagwa olubege. Mwami Sozi nga kapeti yava mu kala yaayo nefuuka ettaka. Mwami Sozi nga bamubanja mu kunyumba ku muzigo ogwo nga bamubanja emyezi 8. Emyezi 8 tasasula rent. Ennyumba mu kaseera ko yali ya mitwalo 10. Gwabadde anoonya ekifo ekirungi ekyokuwummuliramu ng'ate kiyooyoote bulungi ddala. Twalonzalonza Janko Hillside View Apartments nga zisangibwa Janyi Church ku Entebbe Road. Apartments zaffe ziri fully furnished nga buli kimu okisangamu. Kuno kw'otadde parking engazo bulungi ddala, internet ey'obwereere, CCTV cameras wamu ne security eri 24/7. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku namba 0770 711 98 oba 0704 13 19 99. Hillside View Apartments. Emyezi 8 tasasula rent. Ennyumba mu kaseera ko yali ya mitwalo 10 nga kitegeeza bamubanja emitwalo 8 nga tasasula. Mwami Sozi ne neebuuza myezi 8 gye bakubanja tosasula renti toweerayo baana sukulu fiizi. Sigamba nti ku nnyumba olina kyotaddeko gwe ssente ezizo zibadde ziragawa. Mwami Sozi nga nsirika. Mwami Sozi nga ntuuka mu muzigo nga landiroodi agamba ebintu bye tebiva wano nkyamubanja. Gamba nze nkimyemu byange okutunula mu nnyumba nga tewalina kye tugenda kujjamu Mwami Sozi. Ogusideboard nga gwonna gwayonooneka ate bye twayinamu emmeeza zonna zaayatika kitanda
n'omufaliso gwaffe n'omufaliso gw'abaana ono baby Mwami Sozi nga nkwata bintu nga njuka ne Land Road nga nkwata bintu nga tugenda mu bintu ebyo ekintu kyokka ekyayingira mu nnyumba yali TV n'amabaafu. Nali nagenda ogenda nagula agabaafu gano aganene ag'abadobbi gano aganene nga weegali era gwe napakiramu ebintu bikopo ebimu nga byayatikako emikonda n'embisuula biki ebyayingira mu nnyumba yali TV ndowooza ne wuufa ye ne TV sitandi ku bintu bye najja mu nnyumba mu luumu eri bye nakkiriza oyingira mu nnyumba. Mwami Sozi njogera ntya Katonda ekitanda nakigaba n'omufaliso gwako nagwo nengugaba, omufaliso gw'abaana gwo neŋŋamba gw'abaana nengulekawo, nendeeta omufaliso gwe nali nsulako 5 ku 6 nga nayo tejja ku kitanda kiri jjukira eri 6 ku 6 nembireeta ewaka nendeetayo bed cover gye najjayo era eyali ey'omwana gye nali nagula kale yadde njita ya mwana naye yali yange nenzijjayo n'amasuuka ge nali naleka nga nagalira mu nsawo eyange yali ewa maama wange ge naleka amasuuka ge nali agaali agange gagabeera wa maama nengaleeta najja ne tuyingira mu nnyumba gye nzimbye okutali wadde ekisinga okubeera ekyalayisi ku nnyumba Mwami Sozi nga bagizimba. Nkimanyi wali ozimbye ku nnyumba. Ekisinga okubeera ekyalayisi nga bazimba ekiveera kigenda wansi ku musingi kuba n'amaki gano maki Mwami Sozi agakomerera amasumaali wetugagulira mu kiro n'ogula kiro nga 10 ziba za sente nnyingi ne bwe ziba kiro 5 ziba za sente nnyingi. Kati kyemmanyi ekisinga okuba ekyalayisi ng'ozimba kyekiveera Mwami Sozi n'ekiveera ekigenda wansi mu musingi omwami ono teyakigula najja nayingira mu nnyumba gye nzimbye ne tubeeramu omwezi gumu emyezi 2 emyezi 3 tetuyina masannyalaze tetuyina ttooyi. Abaana saabajjaayo ewa maama wange nakeera ku makya nafuluma n'agenda nakola nange nenfuluma nengenda nenkola ntandisa okuyiriba nsize mu kuyiriba Kampala. Nina bingi byesikunyumiriza waliwo we banzibako sente za capital sister wange ye yazibba ojja kwebuuza sister woki ate ng'ogambye bakuzaala omwana omu oyo sister wange batata baffe ba Luganda ebyo sibikunyumiriza Mwami Sozi naye kati nzija ku Kinyusi. Mwami Sozi nebeera n'omwami omwezi gumu 2 3 nadda ku famire neŋŋamba sigenda sooka kukola nsobi kuzaalira musajja ono mwana wa kusatu nenzira ku famire ebbanga lyonna mwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 tuli mbala 2 mu 3 kuba nakomawo 2 mu 3 omwezi ogwokusatu omwezi ogwokuna nembeera ewa maama kati nembeerayo ogwokutaano ewuwe ogw'omukaaga ogw'omusanvu si ewuwe ewange mu nnyumba gye nazimba. We twatuuka mu gw'omunaana ne mugamba toyo ogenda gizimba ddi naŋŋamba tonnamala na mwaka omanja toyi nja gizimba kanoonye ssente nga nsirika munnange olwaki totugulirayo omufaliso guno omufaliso newankubadde si mutono naye si gwe gugenda ku kitanda nja kugula. Mwami Sozi nga nkwata njiribye nga mugamba neewoze ssente tuyingiza amasannyalaze nga mbuuza weewoze ssente mmeka nga mugamba neewoze akakadde ka ssente tuyingiza amasannyalaze buli lunaku olina okumpa 2,000 kuba bali babasasula lunaku. Mwami Sozi nalinamu akasente kange nga ngenda ndeeta nyingiza amasannyalaze nga mugamba nzeewoze nalina 5,000 naye nze namugamba neewoze kakadde.
bw'oba ozzaayo ogenda kuzzaayo emitwalo mu kakadde ozzaamu emitwalo 2 kitegeeza olina okuleeta akakadde kamu n'emitwalo 2 naye ng'ezo ssente ozimpa buli lunaku ompe emitwalo 2 Mwami Sozi nga nkwata ekkubo nga nkwata emitwalo 5 nga mpita bawayalingi nga bampayalingira ennyumba kuba nali saawayalinga kubeera tetunnagikuba yonna plasita twakubako munda nga baddamu batema abayingiza bakola wayalingi asookerwako ngula solido ngula biki mitwalo gyange 5 mbasasulako nga nyingiza amasannyalaze era nayina akasente akalala nga ngulayo entebe mu nnyumba za mitwalo 65 nga ngula entebe ezo n'entebe okuzigula nali nina gwe manja nagenda okuvaayo nga nina gwe mpadde akasente kange bwe natuuka e Uganda nankubira n'akansi nali mubanja akakadde kamu n'emitwalo 3 nankubira nampaako emitwalo 60 nennyongerako 5 nengula entebe nenziteekamu mu nnyumba bwe yambuuza sente ozigyewa ne mugamba sente za kibiina olina okuba nga oleeta nayingidde ekibiina olina okuba nga ompa sente z'ekibiina ng'olwo sinalireeta gano masannyalaze we yamalayo zino ez'entebe naye nga akasente kange kazeewo we yamalayo ez'entebe kati kwe kumugamba nti neewoze sente nyingiza amasannyalaze Mwami Sozi ng'abeeraawo leero n'azikuweeza amasannyalaze nasooka n'azimpa emitwalo ndowooza nga 6 si gwe mwezi mulamba ng'akuwa mitwalo 2 nampa 6 endala teyakola ki teyagisasula kuba nali mugaye nzijeeyo kakadde ninga kaseera nabadde sikoze ekisizeewoze amasannyalaze ndowooza twayaka omwezi gumu n'ekitundu gwalinga omwezi ogwokubiri abayitamu ab'amasannyalaze nga bagamba siina mita yange simatekola ki olwa nti sente zansigwako saabimalayo ng'atolo kati ntandise n'okuba pulaani endala eziddamu okutambula Mwami Sozi nga ndaba omwami ono wadde namuwa chance ey'okubintu tewali kigenda kukyuka abaana olwo akaseera kemmazeewo mbakyusizza amasomero sente tazisobola kati ate nga nange zirinda abasijja sobola zisasula abaana 2 kusinziira bye neetaaga okukola wano ku ground Mwami Sozi naye nga ne sente ntono ku ssomero gye ntadde abaana katugeze emitwalo 2 buli mwana emitwalo 4 wallahi nga tasobola gatoola ne gaggwayo taamu abaana ne bagisoma nga bwakuyamba n'akuwaayo 10 nagamba oyo 10 n'eryo 10 ng'olwoye biwedde buli omukubi agamba ngenda bbawa n'omukubira batudde omukubira nti batudde abanga agamba balyose ne batuula okitegeera Mwami Sozi olwo omutima gwange kati gweyongera okufa Mwami Sozi we twatuukira mu Desemba nenvaayo mu nnyumba netandika okuddamu okubeera ewa maama ne mugamba kati nkola siina sente zinzije eri waka kundeeta eno ku mulimu gye nkolera ate n'omulimu gwange oluusi nkola kiro oluusi nkomawo kiro sobola kudda eyo natandika okugamba wafuna abasajja biki Mwami Sozi nakolanga ne mama wange olwo ntandise okuyiriba nsuubula amatooke nga ngenda ekiboga Mwami Sozi nga ngenda ebusheenyi Mwami Sozi nga ngenda Fort Portal Fort Mwami Sozi nga nze sibeera na sente zirinya taxi nti ngende Mwami Sozi saawa 9 ogw'ekiro nga mbeera ku mmotoka waggulu ezo emmotoka gy'olaba emmotoka kasolya k'emmotoka akasemba nga Mwami Sozi gye ntuula abakyala nga bangamba lwaki oteeka obulamu bumatigga lwaki tolinnya taxi oba omaze osuubula Mwami Sozi nga ngendera ku maali waggulu nsevinga 2 gye nalirinyemu taxi Mwami Sozi ng'emmere ngisuubula lushere nga ntambula ne maama wange saatambulako kitundu kyonna nga ndi nzekka bwe tuba tusuuze mu kaloogi tukasulamu bw'ababiri ne maama wange kuba olwedde maama wange musuubuzi ye kati olwedde yalinga awerekera nze
ng'era wendabye nti emmotoka obudde bwangu tuli mu biseera byankuba Mwamisozi nga maama yemuwa takisi n'akomawo e Kampala ng'ali seefu mu takisi, nze ne nsigala ku mmotoka y'emmere Mwamisozi emmere nga ngisuubula Kiboga. Waliwo ekiboga gye bayita ku Musaalaba, waliwo ekiboga gye bayita mu Kati, ng'eyo emmere gye ngisuubula Mwamisozi. N'agamba mbeera mu basajja ne ŋŋamba Mwamisozi nfaaki. Abaana takyabaweerera, tali kugulira wadde ekizigo, tali kugulira wadde olugoye, ate gwe olina omugulira. Mwamisozi n'empanga nenzira ku kyeyo. Era Mwamisozi essaawa eno wenjogerera ku kyeyo gye ndi kati mmazeeyo omwezi ogw'ekkumi gw'omwaka guno ngenda kuweza emyaka emirala 2 nga nkomyewo. Mwamisozi omusajja ali mu nnyumba yange. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. Taweerera baana wadde siringi 10 nti kikyo, ate siri ready kuddamu kubeera naye. Mwamisozi ku luno kaabaani nga yambuuliridde nti muddire. Mwamisozi sisobola. Mwamisozi kaabaani nga yangambye nti abasajja mwenna mufaanagana, nti abasajja mwenna mwebamu. Mwamisozi nzikiriza kambeere nzekka. Bwe mubanga mwenna mufaanagana, bwenna bwe babanga bafaanagana, nzikiriza kale kati kambeere nzekka, oba nzikiriza kale kangeze ku mulala. Mwamisozi omwami ali mu nnyumba yange, namala n'ensimisa tooyi Mwamisozi, nendeka ekinnya ne mugamba kale taata gwe kizimbe. Mwamisozi ku kizimba kyamulema era ne mala n'ekizimba. Mwamisozi ku nnyumba eyo omwami oyo talinaako wadde esiringi 5 oba wadde siringi 10. Ku poloti alinako miliyoni ze 2.5. Mwamisozi kuba nagenda ovaamu namulekamu ng'asulamu. Namuleka kuba okutega okupanga byonna bye napangira okuddamu okutambula teyamanya, kuba nali sikyayogerera naye nga nkubira nambuuza abaana bali batya. Ekiseera kyatukamu nga toddamu kuba ku ssimu yange. Bw'oba oyagala okumanya ebikwata byonna ku maama, amini ku baana, kubiranga maama oyina essimu ye, nze toddamu kunkubira. Mwamisozi omwami oyo gwe bakubira ne bamugamba omwana mulwadde nga omanya amalwaliro g'e Kampala. Ne bamugamba omwana bamujanjabidde emitwalo 10 n'asindika emitwalo 2. N'akutegeeza talina mukazi mulala era gwe gw'ayagala, gwe gw'afiirako, ne tolimanya ssente ye weeraga. Tolirabako kintu kye weekanga. Mwamisozi bwe naweza omwaka
omwaka oguwedde 2025 mu mwezi ogw'ekkumi naddako e Uganda, naye nafuna emergency leave. Muganda wange yafa, mukulu wange ddala yafa. Nekyo kyakuba wala maama wange, so nasaba emergency leave, ne bampa emergency leave yali ennaku 10. Ne mugamba nkomyewo, njagala ate sigenda sobola kubeera naawe. Nategeeza wali wawe, era muga nti nkomyewo yaddewa, yalagewa. Mwami Sozi wensabira obuyambi bwonkoze ntya. Mbadde nsaba ojjeko, saagala muswaza mu famire ye, naye ate njagala nviire, kuba ku mulundi guno Mukama waba ansaasidde n'atambuza bulungi Mwami Sozi, bwe nkomawo sigenda kuddamu kujja ku kyeyo. Badde njagala ntuule ewaka setolinge, ndabirira abaana bange, nkwasaganye mpola mpola, ne bwe mba nsazeewo okudda ku kyeyo kale nkomewo, naye nga simulese mu nnyumba yange. Mbadde saagala ensonga zino ziyingizaamu bantu ba famire ye oba ba famire yange kulaga nti mulengezza nti muswaza. Mbadde njagala Mwami Sozi onnyambe ojobeere mu nsonga zange, nga njagala ggwe nange n'omwami oyo ne muganda w'omu ne maama wange, kuba Mwami Sozi gwe tomumanyi, tolina gy'ojja mugeya, ne muganda we talina gy'ajja mugeya, ne maama wange talina gy'ajja mugeya. Alinayo muganda we ddala ali omu, kuba mu nsi nabo babazaala abaana 2 maama waabwe. Taata waabwe alina abaana abalala ab'enjawulo, ne maama waabwe yabazaala alina abaana abalala, naye mu taata ne maama bali abaana 2. Kati ate oyo muganda wamwagala nnyo, era y'omu ku abo abanneegayirira ennyo nkomewo, naye ku mulundi guno ne bwanneegayirira atya sisobola, kuba ngamba bigenda kukyuka, komawo bigenda kukyuka. Bwe wagenda yalwala, ne mbagamba oba alwala, oba azirika, oba ali ku macupa, oba agenda mu depression, byonna nzikiriza bigendemu, naye sidda. Naye Mwami Sozi kyensaba, njagala omwami ono ave mu nnyumba yange, kuba talinaako wadde siringi 10. Mbadde nsaba oyingire mu nsonga zange. Simusaba 10 nti genda oweerera abaana. Mwami Sozi Mukama mpadde obugabirizi, njasobola okulabirira abaana bange, kuba nakati era emyaka 2 bukyanga nvayo talina mwana gwe yali asasulidde fees. Abaana bonna mbasasulira fees Mwami Sozi. First born waffe essaawa eno ali mu P5 asasula $7,000. Ne kabebi ke naleka nga kabebi first born Mwami Sozi no yali badde akoze yatuula P7 singa teyali COVID-19. N'olwakuba nti COVID ojo emyaka 2 egyo munnange tebaasoma, n'abalwaliro ng'ali mu P5. N'akawala kaffe singa kagenze ndowooza mu P3 oba mu P4, kale mu P3 kuba kali tekanatandika kusoma by COVID we yatandikira, singa kali mu P3 naye oba P4 naye essaawa eno lwe kali mu P2 kasasula nako $60,000. Kati bonna olw'ensonga nti nina abaana 2 ku ssomero, basasula school van, kuba tubeera okuva jjajja waabeera n'essomero we liri tuli bali walako, ate nga bagenda okudda okubanga bali wala already bali ku ssomero eyo, ne tutagala kukyusa kubeera zonna ziba ssente nnyingi. Nsasula vaani ya $30,000 Mwami Sozi buli taamu, bombi 2. Vaani yaabwe okusinzira distance yaabwe buli omu asasula $1,000, alina asasula $3,000.
n'essomero olw'ensonga nti tuliruddeko ate ninako abaana babiri kati bampa gundi eyo nsasula vaani abaana babiri emitwalo 3 mbagulira ebyokulya nze ngula ekitabo engatto yakutuse Mamisozi bwe mba nsobola obbikola nga n'ennyumba gy'asulamu tagisasula asula mu nnyumba yange n'okusasula tagisasula kale omuntu ategeera yaligambye Mwamisozi nti kasita sisasula nnyumba akasente akaalisasuddengamu ennyumba kankalabiriremu abaana Mwamisozi omwami ono ne yali badde takola kintu kirala kyonna kuba ennyumba tuba tetukyagisasula nti nja musabanga sente za rent nze Mwamisozi omwami ono ne bwe yali badde asasula fiizi w'abaana bokka yekka nga gwasasula Mwamisozi nsobola okugula emmere ewaka Mwamisozi nsobola okuyita ku lugoye n'engamba olugoye kandugule luno n'engula olwange n'engula olw'abaana ate naye nendumugulira ebbanga lye nabeera n'omwami Mwamisozi yali tamanyi we bagula ssaati wadde empale wadde panti wadde stocks nga stampa naye nga akatono zampa ez'ewaka ez'okukozesa ez'ewaka kwentetenkanya ate nendaba nga asobola okukomayo ewaka ne yeekanga ekintu ndi muntu wa surprise nze Mwamisozi sikola kintu n'ensooka kyogera nti nekya ngenda kukugulya esaati nze njagala nnyo omuntu n'asanga ewaka nga wakyuse n'otuuka ewaka ne weekanga ekintu nze siina kye nali neekanzeeko mu bulamu bwe Mwamisozi nsaba ontaase munnange kuba sigenda at least okufa sisobola kukwata kubo Mwamisozi nzire wali mpangisa akayumba kengendo beeramu n'abaana ng'ate nze nsasula fiizi nze ngula emmere gye balya nze mmanya nti balwadde akawala nze nkasibye enviiri omulenzi nze musaze enviiri nze mmanya nti bambadde olugoye nze mmanya nti kati engatte ekutuse nsasule n'ennyumba ate mwe tusula ate nga ye atalina kyakola ate tubenga n'omuzimbira twamuzimbira ennyumba mwasula tuzimbe ennyumba mwasula Mwamisozi ye ajje yeebake nze yazimba ate nsigale nga mpangisa nsasule ne fiizi w'abaana mbajjanjabe n'obajjanjaba kitunulemu taata onsabidde ku buyambi bwo nsaba ontaase bwe kunaaba kuwa namba ya simu ng'oyagala kwogera naye nja gikuwa ajja kuwuliriza awuliriza mulungi mu ebyo ebyokuwuliriza era wona omugamba ng'ensonga ekwatagana ku nze ajja kukkiriza ayogere naawe ne bw'onooba omugambi oyagala osooka omusinkane nga ye osooka owulire sayidi ye omubuuze ne bino byonna bye nkugambye omubuuze alimba mbadde nnimba yakuwe mba mbadde nnimba okubuulira ekituufu osooka owulire sayidi zonna Mwamisozi bwe kinaaba kyetaaga mafuta taata nja gateekamu kyonna kye kinaaba kyetaagisa wabula gwe wekka gwe mpuliriramu emirembe gwe wekka gwe nsabye oyingire mu nsonga zange maama wange gyali taata wange gyali babuloga gye bali ku zi TikTok si kigendererwa kyange saagala kufuuka mukyala mu buyabuya kugenda ntandika okumuteeka ku mitumbagano ate saagala kukola mawulire nti ntuuke wali mugobe mu nnyumba fuluma abantu bajjeyo bakwata amasimu kadama agobye omusajja mu nnyumba saagala kukola mawulire kati obuto guno wenna gwebasiza nendaba omuntu omutuufu ayinza okutegeera kye ŋŋamba nga yeggwe Mwamisozi. Wow. Okusaba kwa sister kuli nti nsisinkane oba mbasinkane mu meeting ojja kubanga ombuulira meeting diro eyinza okubeerayo
then ndabe bwe njikwasaganya ne programs zange. We shall see how to go about it. Naye njagala kwebaza kubeera mukyala mukozi. Ekisinga okwewuunyisa nti famire ya tata w'abaana bo balina kye bakulabamu ate mutabani waabwe kyatakulabamu. Ogwo gwe mutawaana. Mu bino njagala okwogera 1 osalawo oddingane ne guy nga bwe twawunse mu kitundu ekyabadde kyasoose. Osalawo oddingane ne guy mutukana okubaako bye musalawo oba bye mukkaanyako nti ateekwa okuba nga asavinga ssente togenda kudda mu bintu byo byabadde asulamu n'abawala oba n'abakazi abalala alabika nga akiguze otandika okuba nga asavinga ssente newankubadde mwakkaanya 3 naye ng'olumu takikola but he tried. He really tried. Bwabanga ogenda okubala nti wali olina 2.5 million n'ekitundu ng'ate already waliwo bwe yajjanga azinona bwe yajjanga azikwewolako olw'ebyenjawulo ebiteebereka oba oli awo, kiraga nti omusajja ono yali ayingiza ssente. Omuntu okuba ng'osevinga osobola okunyigiriza n'osevinga emitwalo 3 e Uganda. Roughly, omuntu e Uganda akangambe nti omuntu e Uganda asobola okusuula emitwalo 5 omwezi. Njagala kukkiriza nti omusajja ono asobola okusevinga emitwalo 5 omwezi. Bwe kiwulikiseko n'eri mu maaso wagula ntebe emitwalo 65 ng'alina zizzaawo era n'aba ng'asobola okukikola, omwami ono asobola okusevinga ssente. Ne kati kululwe nga yes mu savings. Kakati oyo ye muntu amenya, ye muntu akaluubiriza ne mubeera mu kusika omuguwa ng'alaba weefuula ategeera, weefuula amulumirirwa ennyo, so ng'ate omutawaana oguliwo nti teri mukazi, teri muntu ne bw'aba abadde musajja mu situation ng'eno asobola okutuula obutuuzi ng'alaba ebintu bitambula bwe biti. Nti munnange ono ye mwami, munaye mukyala wange gwe nalonda, mugenda kusigala nga mulimu embi mu nnyumba naye ng'akulese. Ng'omubiri weeguli naye ng'omutima omwoyo nga biri walala. Omulaba kukola bintu na famire ye na maama we oba na mikwano gye nga yakufiisa naye ng'okyali mulamu kubanga amaze okukulaba. Oli wa kusika busisi buli kaseera. Oba mukkiziganya nange nti omusajja ono ayinza nga yali takola ssente nnyingi nnyo bwe tugeraageranya n'ez'omuwala akamu 6 ze yafunanga ku kyeyo, naye omusajja ono yali asobolera ddala okusevinga. Naye oba oliawo nga ebintu byamejalingamu byebiri mayina, sister amuvuga amulaga nti tumejalinge mu bino ebiri meja ng'ona concentratinze ku biri mayina. Kakati ogenda okubeera mu bulamu bwe butyo. Njagala tukuba akafaananyi singa kibala kisoboka nandisinze kwagala kufuna komenti z'abaana ba bulenzi oba basajja. Ono singa abadde muwalawo, ono singa abadde mwana mwannyoko, omugamba ki mu situation ng'eno? Bannange tufacing reality. Abantu abamu tumanyi okwewoomereza ne twetukuza nnyo. Nobody asobola okuriskinga asigale nga continuinga n'omuntu bw'ati. Mu nkola y'ebintu, mu nneeyisa, mu ndaba y'ebintu efaanana bw'ekyo. Asazeewo ku miliyoni 2.5 ze bakuŋŋaanyiza wagamba ssente zo katuleme ziba nga tuzigulamu bintu nga bwe twali tugambye, kati tusooka tuprioritizing ebikulu, zisagala kudda mu kipangisa, katugule poloti. Aleese miliyoni 2.5 omusajja, omukazi ataddeko miliyoni 4.5. Omuntu nabagamba nti waliwo omuntu gw'osobola okusisinkana nga bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekisiraani. Kati omukazi ono mukisa, naye omusajja si bw'abiraba. Kituufu kikaluba nga omusajja oleese miliyoni 2.5, omukazi wo n'aba nga aleese 4.5, owulira nga obuyinza babutwala. Naye omusajja ategeera, asobola okukkiriza nti omukazi wange ono kino kyakola, obulamu buno busobola okubeera omukisa, ne tutandikira ne tusenvula. Omukazi n'azimba ennyumba n'agiteeka ku wall plate. N'agamba nti kisereka. N'odda mu kkaba olumaamiro. N'amala okusereka ennyumba n'agiggala, n'akugamba ekiri simple eky'okkuba plasita. Kubanga
omukyalo ono atoletinze nonsense mungi agumiikiriza nnyo abadde so understanding nzikiriza nti abasajja bangi munneegattako ne mugamba nti omusajja ono tamanyi golodi gwe yali alina kubanga asigala ng'ayaayana obeeko ky'okola ne ziri 2.5 nazo azibala nti waziteekako ku ploti kalina ayagala ku nnyumba kaye asitule nga bw'asitudde kakati gwe sereka ayagala naawe obeeremu n'omukono gwo ayagala omukono gw'omusajja gulabike ne pulasita alemye ne toyireeti eremye kati omusajja mu mbeera ng'eno ne twebuuza oba oyagala bakuyamba bati neewuunyiza nnyo omusajja ono ng'agamba nti talina gy'alaga taweerera baana neewuunya omusajja ono asigala ayagala bamukwate batya naye awulira ali entitled ku maka gano ono gwolaba omusajja bw'ati ayinza okuba ng'asobola n'okutta omuntu olwa miliyoni 2.5 z'alinako kakati ono gw'osanga era newankubadde omukyalo oli ku kyeyo n'atera kumaliriza bumaliriza era omusajja ono gw'osanga nga ne kweno yennyini ennyumba kakati nga tewali kyeyayongerako in your absence nkutunuulidde mu bulamu obw'okulinnya biroole eby'amatooke ng'obusuubuzi bukutwala speed nkutunuulidde nga tekiri nti omusajja ono tasobola njalabba buli okujjako ng'omukazi wakona nnyo nga wasiraana nnyo teri mukazi ategeera asobola okugatta nti emugattako 3 zibeera 4 n'asigala ng'abeera mu bulamu n'omusajja bw'ati atambula ng'ekkovu ate ng'oli awo obulamu buli ani predictable kyerabira omukyala bw'atunuulira obulamu bwe butambula tasobola kubeera waawo kati omusajja ono nkusuubira okubanga mwannyinaze olina ebiwandiiko ebikakasa nti ssente zino ze wateeka ku nnyumba tusobola okuzitracinga wagulanga ebintu ku hardware era bino bye ŋŋamba abaana ab'obuwala nti muzimbe abasajja naye muzimbe abasajja abazimbika olwaleero abasajja nabo bafuuse babazi nnyo ng'abalira ku ssente zo agenda n'amanya nti oba oli awo amanyi okukwana emikwano ate n'atagikozesa bulungi nnyo bweyegaganula n'agikozesa ne gimukolera emikolo kati olw'okuba okuyaayana ako kwakuwasa mbaga noga wayanzije ku lujja n'akuweesa ekitiibwa ekyo n'akujja ku lujja ng'ekyo kyokka kyekyamaanyi kyakoze ebisigadde n'otandika okuba ng'okipakasiriza ng'okikolerera anti omusajja yakujja ku lujja bw'abikulangira saakuweesa ekitiibwa wamwe waliwo omuntu yali akoze ew'omukolo nze era nakikola era nze olina kunsinza nga Katonda so that guy n'agezaako okupulenga character ey'okuba that small god mu bulamu obwo kubanga yakuweesa ekitiibwa yakikuweesa omulundi gumu najja ng'akiyiwa n'otuuka ku mutendero ogw'okubanga famire yo gwe ng'omwana ow'obuwala nga bonna bakugamba nti naye katukulinde bw'oli batovuddeyo ng'oli mufu oli mu bufumbo ng'obwo omusajja ajja kutuuka n'okukutta olw'ebintu byo so nga ate yo famire ey'omulenzi olw'okuba ekimanyi nti obulamu nga tonasinkana muwala ono bwali bwe buti kakati osinkanye omuwala ono obulamu bwo ne bukyuka bwe buti muyinako bye mukoze muguze kamotoka mukoze ku bizinensi muzimbye ennyumba obulamu bukyuse kati olina we weekaliza n'ogamba nti wano weewange famire yo bw'ekitunuulira eraba ng'omuwala ono tolina kumuta naye nga kakati njagala otunuulire famire zombi famire y'omuwala eraba nga omuwala waabwe mwannyinaabwe muganda waabwe ali drained akugamba akuulibwa bukuulibwa akozesebwa bukozesebwa yo bw'ekiraba era tebeetaaga bagamba nti omusajja oyo kafenyera ebbuga lyalabbisa omusajja agende so nga ate yo famire y'omulenzi si bw'ekiraba eraba nga balina kukukwata so nga ate ogenda okwekanganga n'omusajja talina na mukwano talina ngeri nnungi gyakukwatamu kakati omusajja ng'ono okugamba nti wano wange ng'asinzira ku miliyoni 2.5 ze yateekako omukazi n'agamba nti omusajja wakiri alibadde aweerera abaana naye njagala bategeeza abasajja nti abakazi ennaku zino si mmere kulya abakazi si mmere omukazi bw'ati omulidde bw'agambye nti waakiri okufa tasobola kutunuulira bulamu bwaki eyo n'embeera gye bakoleramu
n'abitunuuliranga yayiriba nga nakati akyayiriba, ne toilet yakulema okusima, yakulema okuzimba, n'olowooza nti ogenda kumuyiikiriza. Omukazi bw'ati aba mweteefuteefu okufa. Era poliisi ngitegeeza nti mu nsonga nga zino muteekeddwa okubeera bulindaala, kubanga abantu bajja kwetta. Eriyo omukazi agamba nti kino mu bulamu kye nnina, bw'onzijjako kino oba otwala nze, wallahi tuba tugenda kufaafaagana. Bulwajjugendaga nti omusajja kiki kye saamukolera. Yaleeta $2.2 ate nazo nze namuyambo zisevinga zampaka, nateekawo condition n'azisevinga. Nindeeta $4.4. Nyumba ngitadde koloplane nga gisereke n'emulema, njiggadde nti kati gikupe plaster n'emulema, kati katujingidde kati kale tukole tiles oba cement nebimulema, kati kale zimba toy nebimulema. Asigala agamba nti omusajja ono anjagaza ki okujjako nga yajja kunzita busi. Bw'oba olina ebiwandiiko nga famire ye esobola okubeera enneegafu, kana akayiringo keetaaga kusiguukula busiguukuluzi, kinene kyawanga kigenda eri. Biyinza obuteetaagamu chaos na kavuyo kubeera n'ezino ensonga z'ensonga z'osobola okumala bw'oba olina backup y'ebintu bino by'oyogeddeko nga bikwatikako nga birabikako. Sano nga kati mbadde taata w'abaana mmukolere ki? Mumuteereddewo embeera zonna eziraga nti twesitule n'alemwa. Abaana ab'obulenzi era mpolereza, era mpagira abakazi okulekawo abasajja, mpagira abakazi okujooga abasajja okusinziira ku ebyo by'owulidde. Kati ono omusajja tumuweeweete tutya, tumukwatewa munkwawa ku maviivi ku bukongovule, tumunyonyogere waasisimuke nga yeebase nnyo. Kakati musanga amaka ng'omusajja ng'ono naye agamba omukazi, tompa kitiibwa, muwano nze bbaawo, ne bw'olikola otya, era nze balo, mpa ekitiibwa, nze musajjawo. N'amutunuulira bw'ati, nga omukazi ayinza okutunuulira n'akwambula, n'alyoka akutunuulira sozi muto ne budduulu bwo, n'akutunuulira bw'ati n'agamba mu mutima, n'abanga baaba wange nabatte. Naakwe n'alyoka akulengeza wa, n'akutunuulira bw'ati, n'akola ati, n'agenda mu ffumbiro n'akuleetera emmere n'agikuteera ku mmeeza. Kakati ng'ono omusajja naye alaga nti ayagala ekitiibwa ku mbeera bw'eti. Meeting njesunze. Eyo meeting njiinamu interest. Ngenda kulondoola bino paka ku nkomerero yabyo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere ne mu ngeri enjawulo gibeere omusajja. Wake up man. Abasajja tuli mitwe. Tuteekeddwa okubeera abasajja nga tuli ba muzinzi, men of impact. How are you going to claim your position when you can't take responsibility? You can't be responsible for your home. Omukazi n'azimba ennyumba n'agituusa ku lopleti, oli ludda wa? Where is the man? N'agisereka ng'oli ludda wa? N'agiggala, where are you? N'agikuba plaster, oli wa? Ne toilet ekulemye, oli wa? Naye osigala owulira nti awo kudiiru ki? Osanga famire eziweramu akamooli n'eddirisa bajja ne bakusitula, ne bakujjamu ne bakutwala wali n'ebintu, ate ogenda okugattagatta ng'olinamu ki? Omukazi omulinamu n'abaana. Olaba omukazi obeera omulinamu baana ng'ennyumba guwa gizimba nga yakusanga nayo, n'akugamba tolina gyondaza wano sivaawo, n'ayogera ng'ekyalo kimuwulira nga kigamba omukazi omutwala ludda wa? Naye ono ng'ennyumba ogiinako obukadde 2.5. Obula okukunga wano nogamba ne kino lwaki tukikola nga family tuzeesondemu tuziddize omusajja obukadde 2.5, actually tukole 3 nga zaakola n'amagoba. Mukama akusaasire nanga ansaasire. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu siima Taata bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amina. Thank you so much for watching, darling. Nsaba nkutegeeze ku Aisha Furniture Mart. Njala kutegeeza nti Aisha Furniture Mart tuli mu kabufuba okulaba nga tweddaabulula, nga twetereza okudda mu bifo byaffe mu maka ag'emirundi 2, amaka ag'ebbanda, amaka ag'ekatwe Kibuye oba amaka ag'ekibuye. Kakati
bw'otunuulira nga bw'olaba mu kiseera kino ebbanda awo nno Aisha Furniture Mart we yali kati tojja kutegeerawo kubanga waakyuse. Baasenzeewo ebintu biralamu kati bw'olengera kalina eyo olaba nga kalina eyo eri mu kukolebwa. Kakati amaka gaffe gagenda kuddaawo kitegeeza nti bbanda tugenda kusigazaawo inshallah omwezi ogw'omusanvu egunaatuukira ennaku z'omwezi nga lumu oba oliawo Allah nga akkiriza tujja kubanga tutandika amaka gaffe ago nga tugaggulawo mu butongole. Gali bbanda opposite akapande aka Nabisunsa. Bbanda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls awe wali Aisha Furniture Mart. Ne kati mu kiseera kino njala kutegeeza tuli mu kweddabula tuli mu kwetereza bw'onoogendawo showroom eri empty temuli bintu kubanga bali mu kutereeza butereeza. Amaka ag'okubiri gali Kibuye kasita okutuuka ku roundabout ey'Ekibuye n'okwata ekiddeema kindye oba wakava ku poliisi bwoti ye kalina gy'oddako actually ye kalina esooka bw'ova ku poliisi ey'Ekibuye ojja kubanga kalina gy'oddako eriko Aisha Furniture Mart eyo kalina kwetuli gemaka gaffe ag'okubiri amapya. Kalina eyo etunudde mu Prayer Palace ekanisa oba church y'abalokole ogimanyi Prayer Palace ekibuye. Kati nga bw'olabira ddala buwafaanana bwe watyo awo wagenda okubeera amaka gaffe amapya ag'okubiri nga tulina amaka awo ekibuye nga tulina amaka ebbanda. Kitegeeza ki nti olina omukisa ogw'okukozesa promotion oba discount eno kumpi ebula genda ku zero mu kiseera kino eky'omwezi ogw'omukaaga ogikozese bulungi nnyo obeere nga otuuka ogw'omusanvu wetuddira ku miwendo gyaffe giri emikadde nti ono furniture wa miliyoni ziri 2 nga 2 furniture wa miliyoni 10 nga ziri 10 naye kakati bw'osanga nga basaze 50% nga basaze 70% abula kusala 80% ekyo kikola June ono yekka. Lwaki saaniriza mama Aisha n'abanga yennyini atubulira obujjuvu bw'ensonga zino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakasitoma abange abalungi abatali basiraamu Mukama waffe yeebazibwe. Muli mutya mwebala okumpagira bwe baatumenya bwe bamenya we nali nkolera we nalinawo amaduuka agasukka mu 3 bwe nabakubira omulanga ebintu mbitonda layisi mwabigula kuba nalina ebintu ebisukka mu 10 yadde nabisale bbeeyi mwabitwalira ku layisi naye ate at least ofunayo akasente akatono okusinga okubyonoonera obwereere. Kati ate omutawaana we gujjidde nali mmanyi ennyingira nga lumu ogw'omukaaga era nsuubira nakibagambako. Naye kati ku kizimbe ne tulabayo ekintu ekikyetaaga okutereeza buli fulo kizimbe kye ŋŋendako ekyo Mr. Suza kibakwatiye namaze n'okiteekako ebipande byange kiyina fulo esooka ey'okubiri n'eyokusatu. Kati ku fulo ey'okusatu buli fulo kuliko ebinaabiro n'ebiyigo. Kati ku fulo ey'okusatu waliyo ebinaabiro buli anombo ebinaabiro n'ebiyigo ebinaabiro n'ettooyi. Kati ttooyi ezo munda ng'eriyo erwatika. Kati ne basalawo balandi road ttooyi eya waggulu bagijjeeyo twongere n'ogaziwa n'olwatika olwo tuluzibe. Kati ne tusalawo nti nnyingira mu gwa 7 nga lumu kyokka ng'ebintu maze obbikola obbizaawo. Kati nenfuna wembibikkira neŋŋamba kambikumirewo ne babibba. Omusirikale gwe nali ntaddewo si musirikale wa modu naye omuntu akuuma ate nga yateesa n'ababbi ne babibba. Kati nensalawo kubibba mwongere mu bigule layisi byazzeewo nga bwe byaliwo bitanda entebe dining bumeeza yenna furniture. Kati katugeze waliwo dining ebadde miliyoni 8 kati ya miliyoni 2 ebadde ye 10 ya miliyoni 3. Kati dining ziri ez'amabbe ez'amayinja muzimanyi ezaali mu miliyoni 10 15 kati miliyoni 5 kitundu miliyoni 5. Entebe ezaali miliyoni 10 kati miliyoni 3 ezaali miliyoni 8 kati miliyoni 2 kitundu ezaali mu miliyoni 2 kati miliyoni 5 kitundu bwe tutyo layisi muyitirivu. Ne bino mbigule mbimalewo balemu bibba nali ŋŋaanya ate byo okubibaguza naye babibba babimala mwanguwe mubigule mubimalewo. Kati omuntu ajja ku inbox yange kasita tangamba nti nze ndi wasuzimo sigenda muguza kintu kyange kyenkana nga babigabe. Naye mwe famire yange njagala mubitwale mubiganyulwemu. Bwe nnyingira mu kizimbe nga lumu ogw'omusanvu entebe gye nnaguze miliyoni 3 egenda kuba ku miliyoni 10 saagala mulemale. Dining gye nnaguze miliyoni 5 ekitundu egenda kubeera ku miliyoni 15 oba 14 aba na 3. Dining zange ze ziri mu miliyoni 10 ze ŋŋamba okusukka mu 10 mayinja
mabo origine jjinja limu likwatibwa abasajja bana toopu okugitwala ogiyingiza mu nju yo. Kale mukozesa omukisa guno naddala bangi mwalinga mulemererwa olw'ebbeeyi yange. Ebintu byange bambi birungi era bya bbeeyi mbiteekamu ssente nnyingi. Kati ogeza ng'ekintu ekyo kye mbaguze miliyoni 3 mba nakimadde miliyoni 9 oba 8, naye nti ababbi mufo ky'okubibba kambibawe muri famire yange. Njagala basozimo era kuno kati bino mbiranga ku basozimo kuba mumpagiridde ebbanga sozi ewange bwe tulanga ebintu byaffe. Kati njagala mwe mba mbiganyulwamu. Kati nno kambabulire ekyamaze omuntu tojja buzinga ovudde limbo nkuwa ekintu kyange ku layisi. Njagala basozimo mwanguwe ebitanda nga bwe nabiraga mu vidiyo ringa tebannatumenya byonna weebiri. Mr. Sozi abalage vidiyo y'ebintu bye nabalaga nga tebannabumenya byonna weebiri era ku bbeeyi eyo gye nayogera. Ebimu bisenamu weebiri. Kati ng'entebe eziriko wuufa, ebitanda ebyo ebyakabyo ebiriko dressing mirror, entebe leeza, pure leeza, engoye, obumeeza mabo byonna bisaliddwako ebbeeyi. Naye omugwa 7 nga lumu ekyo kikola okuva kati nga 7 wendi kodingidde mpaka nga 31 oba gwa 31 oba gwa 3 simanyi, naye nga lumu ogw'omusanvu tuba tuzeeyo ku bbeeyi yaffe eri. Wabula njagala cash kubanga siina we mbiteeka. Bw'ona obisibako mbiteekewa. Yensonga lwaki mbitadde na ku layisi nnyo. Gwe ekintu ekiggwera miliyoni 9 okitunze miliyoni 3 ate tosobola kitereka. Muweereze mumpeereze mujje mu inbox mbaweereze ebifaananyi ntwaleyo ekintu kyeka. Bannange ndi w'amazima nnyo ambuusabuusa mbuuze Mr. Sozi ekintu nga bwe nkikulaza ate kiba kirungi nnyo. Buli atuuka eka baŋŋamba mbu ekintu kirungi okusinga bwe kiba mu kifaananyi. Nfuba nnyo bw'osanga ekintu nga kye nakuwa tekikusanyusizza komawo ku dduuka ng'okomyewo wano e Uganda weeronderemu ekifaanana n'ekyo. Bw'ojja nga walonda kifaananyi n'otuuka ng'olaba tekikusanyusizza jankuyita ku dduuka ojje ng'okomyewo e Uganda weeronderemu ekirala. Naye nga mbadde sikifunangako buli gwempa ekintu era nnonda naawe ne nkugamba kino kye kisinga kye kijja okusanyusa ng'okomyewo. Abantu b'ensinga okwagala okuguza ebintu byange ebya layisi badayasipula. Kuba abantu ba diaspora mpagidde nnyo ate ekirala babazi bababba nnyo. Oli agamba ndaba ono weebweru ekibadde kigule miliyoni 10 kamuga miliyoni 2. Banenze ekyange ekigule miliyoni 10 kati kya miliyoni 3. Kigule 15 kati kya miliyoni 7. Mwanguweeko pyuwaleza engoye ate nali mbikoze ebintu nga byonna nnyingira nabyo. Kati ate nenzira mulose ndala ng'era gye nagwamu nga batusengudde. Bannanga ayina kyabuuza jangu mu inbox yange. Namba yange eri 0705 6190403. Njidda mu 0705 6190403.